bageza system sell a cow and educate a cow. Bagezako creating Mathasi Mpuga constituency nga tabagenda kukkiriza muntu yenna ayitibwa opposition okujjako yeka nga it's going to be a crime to practice any opposition politics in Nyendo Mukungwe in Mpuga's constituency. That's what they are trying to portray. Ntibagezako creating Mpuga constituency ngegera kubera nga teri muntu yenna muvuganya wadde agenda okumwogerako wadde omuzoganyaamu kibagezaako kuteekawo. Nekirala bagezaako nti buli muntu yenna nazza omusango kati omusango bagenda guzzanga Masaka kubanga kati fayiro eno y'abano eri open n'abalaba kyadduka. Naye oŋŋamba otya abantu 13 n'abalaatiraagi baatutte essimu etali yetafulumanga Tekino erimu 30+ series tegula mitwalo 10 bwebanga ya sente ntono nnyo Tekino eri mitwalo 4+. Njagala omuntu ali wano ng'atunda masimu e Kampala ambuulire Tekino Camon 30 obekka wansi oba 40 egula sente mmeka kati ono atugenda ya mitwalo 10 njagala soka mukwatiraawo. Gudi typing ano mukebere twanguwe tuyine nkuwadde dakiika emu mukebere essimu egula sente mmeka. Mwanguwe. Kati wano bandaga nti Tekino 30 Priam 12 GB RAM 512 GB RAM eneryanda 15 egula obukadde bubiri mwe mitwala na mugumu mwe 15 Tekino 30 kati ate olubangambe kinana mwe 5 kati eno 30 yennyini etali eri egula milioni 2 mitwala na mugumu no milioni 2 mwe mitwala ana mugumu mwe 15 kati eyono 35 jibabye mwe gule mitwalo 10 pozi MC no mali ogamba otya mu Jamaica ndedda mama yasomye omusango omulamuzi we kooti tuyambe Tekino Camon 30 eri mu Uganda bagambye gule mitwalo 8 naye wano ndaba wano bangambe eno RAM ne storage byawukana ne wano bangambye nti eri mitwalo milioni 2 mu mitwalo na mugumu 15 wano bangambye mitwalo 8 almost kakadde gwe yawandiise feno ganti eri worth mitwalo 10 otegeeza ki Tekino Camon 30 nangambye 1.5 kitegeeza zaawukana mu RAM ne storage kati nyaba yasomye fayiro n'omulamuzi omutwakaavu kiki kye mubanja banna Uganda mutwagazaaki Gogenti Tekino Camon 35 egule ya mitwalo ebaliwamu mitwalo 10 naye ng'ate Camon 30 eri wansi weeyo egula kadde Camon ekiwano ku gogo kali buli bubiri wano bangamba kakadde bwe mutulaba mwali mwaganze sina mato sibwe kiri kati abalina k'abantu mbalaba k'abantu mbayita ki ladies and gentlemen nze sina mato mwaga sina mato which is okay naye banna Uganda abalaba ina amatu mulaba k'amatu mubayita ki aho tuvuddewo Uganda hiyo 1.3 1.5 eno ya yino kakadde kamo n'ekitundu kati mukyala wattu gogambye in your statement ulira mulya bulungi nnyo Mwebili, Muganda, Olumpizo Nyendo, Dope, Sakasiki, Kakila Ezra, Ulinga Karibu Mwena, Munyankole, Mkizo Nyendo, Sandwa Masaka, Musania Ivan, Ulinga Karibu Mwebili, Mugisu, Mkizo Nyendo, Sandwa Masaka, Sebale Fred, Ulinga Kasaki Mwenana, Muganda, Olumpizo Mukude Nyendo, Mukude, Isanga Mukundu Masaka City, Selemba Rigan, Emenya Karibu Mwemiri, Mtuzo Musaza, Balisanga Masaka. Musango Kusoka, Muvunani Musango Boku Biseriani, Chigangwa nti wenna wamu n'abalabata n'abakwatibwa nga nnya omwezi ogwokutaano omwaka guno wali e Kasaana Masaka City
kigambibwa nti mwabba afande ayitibwa Sano David mwamubaka simu ya Tekino Camon 35 ebalwamu emitwalo 10 ne mubala ssente ez'obululu emitwalo. Ebyo muwulidde bigambo bya kooti na poliisi si by'abantu era si bya kooti y'abantu bifumbirire nga bya Dealers Association awo tuvuddewo kyenjagadde otegeeza eggwanga. System sell account educated cow bagezaako kulyetingira Mathias Mpuuga constituency nga tebagenda kukkiriza muntu yenna ayitibwa opposition okujjako ye yekka nga it's going to be a crime to practice any opposition politics in Nyendo Mukungwe in Mpuuga's constituency. That's what they are trying to portray. Ntibagezaako kulyetingira Mpuuga constituency ngegera kubeera nga teri muntu yenna muvuganya wadde agenda okumwogerako wadde omuzoganyaamu kyebagezaako kuteekawo. N'ekirala bagezaako nti buli muntu yenna nazza omusango kati omusango bagenda guzzanga Masaka kubanga kati fayiro eno y'abano eri open n'abala bakyadduka naye oŋŋamba otya abantu 13 n'abala atilaaji baatutte essimu etali yetafulumanga Tekino erimu 30 plus series tegula mitwalo 10 bwebanga ya sente ntono nnyo Tekino eri mitwalo 4 plus. Njagala omuntu ali wano ng'atunda masimu e Kampala ambuulire Tekino Camon 30 obekka wansi oba 40 egula sente mmeka kati ono atugenti ya mitwalo 10 njagala soka mukwatirawo gundi typing ano mukebere twanguwe tuyine nguwadde dakiika emu mukebere essimu egula sente mmeka linda ko wano mukeberawo twangu budde tuyina butono information sinagifuna information na nyingi mukeberawo. Mukeberawo bannaye mwangu we. Kati wano bandaga nti Tekino 30 Priam 12 GB RAM 512 GB RAM eneryanda 15 egula obukadde bubiri mwe mitwala na mugumu mwe 15 Tekino 30 kati ate olubangambe kinana mwe 5 kati eno 30 yenyini etali eri egula milioni 2 mitwala na mugumu no milioni 2 mwe mitwala na mugumu mwe 15